Olwaleero ziweze ennaku 12 ng'ekitongole Kiwubosi kibala abantu mu ggwanga lyonna oluvannyuma lw'okwongezaayo ennaku 6. Wabula waliwo abavubuka abaweebwa omulimu guno ennansana abavuddeyo nga beemulugunya olw'ekitongole kino okulemererwa okubasasula ssente zaabwe ze baasuubizibwa mu nnaku ze baamala nga batendekebwa. Na buli kati tukyabanjiza training zino z'okukolera fayini kitegeerekeka olw'ensonga nti bakyasootinga ebintu tulidde okuzigumiikiza naye zino kitegeeza w'olemerwa otuwa zino ssente za training fee olwo zizo onoosobola. Ndika ku Lwakubiri ne tumaliriza lwali Lwakusatu zennaku 9 ne batugamba immediately after bagenda kusasula ssente zaffe twalemeka 18. Training yaggwa otugane tubala n'abantu muno tuno tumaliriza tufunanga kweyadira ekikulu bwe tuti wabula bw'abadde ng'okugaba bawaddeko bamuna. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti ssente zino zaasalibwa okuva ku mitwalo 18 ze baali bakkaanya ne zidda ku mitwalo 9 kyokka kyababuuseeko bwe bawulidde abakungu mu Ubosi nga bagamba nti tewali mukozi abanja. Badde mu field nga tukola tetulya kubanga baatugamba training nti mu field bagenda tuwaki ekyokulya naye twatuka mu field ne batugamba teri mmere ssente ze bagenda otuwa emitwalo 5 kwe kuli ez'emmere ne tubeerayo nga twefacilitatinga. Ekyabakubye ewala ate kwe kuwulira nti balina okwongera okukola ennaku endala 6 kyokka nga si baakusasulwa olw'ennaku ezeeyongeddemu. Tuyinza kweyongerayo nga tebirikkiriya wabula bajja batutiisatiisa bw'otagenda kukola wano tetugenda kusasula. Bannange bwebanga wetyo yenkola kati kirimu ne mu contract gye baatuwa katuweebuuza tugenda kukola ki. Bagamba nti si beetegefu kugenda mu maaso n'omulimu guno okuggyako nga baweereddwa ssente zaabwe. Ennaku 5 nga nze omuntu omu sikyo sigenda kukikola olw'ensonga nze ekifo kye nnalina okukolamu natandika ku Mande ekifo kye nnalina okukolamu kyaggwa. Mmeeya wa Nansana Municipal Regina Bakitte agamba nti eky'okukandaaliriza abantu bano kibamalamu amaanyi era kyandiviirako eggwanga okufulumya ebitatuukiridde. Ubosi obutawa abaana bano ssente mu biseera emitwalo gyabwe 9 kwekonagira digani nabo bakatinga production mwekyala kirikiriya omuntu bw'amanya nti tali motivated enough tasobola kugenda kukola kye yalina kukola. Sekyo kya Ubosi yali nsaale nnyo omutawa abaana bano ssente kuba baatusuubiza nti olumala training ssente zaabwe bagenda zibawa. Ono asabye ab'ekitongole Kiwubosi okuvayo okulaba nga basasula abantu bano kubanga obutakikola kyandiviirako okutaataganya enteekateeka eno. Nze njagala aba Ubosi immediate effect baleete ssente z'abaana kubanga gavumenti palamenti yayisa ttente ne bazifuna kuba kati omwenda nagwo baagubba ne basigaza omwenda. Abaali abokuwa bakyala abafumba emmere ab'omutwalo babadde 15 abalina ofuna emitwalo 8 abadde emitwalo 4 so mbadde ngamba Ubosi going forward kuba omwana oba yamukozezza ennyumba ekikumata bati yakikozezza bamuwe ssente ze zaali za training. Akulira ekitongole Kiwubosi ekyabawa emirimu atubulidde nti ensonga zaabwe azimanyi naye nga wakuzoogerako ku Lwokutaano lwa wiiki eno ng'okubala abantu kuwedde. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.